awo katweyongereyo ng'abasiraamu beetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan bakubiriziddwa okukola ebyo ebisaanidde mwezi guno basobole okweyoolera ku mikisa emingi egibeera mu kisiibo. Obubaka bubaweereddwa omukulu ow'ettwale ery'ensangi Sheikh Abdallah Sendawula. Nga abasiraamu beetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan bakubiriziddwa okukola ebisaanidde omwezi guno basobole okweyoolera emikisa. Obubaka buvudde mukulu w'ettwale ly'ensanje Sheikh Abdallah Sendawula ng'asinzidde mu Juma ku masigidi Nuru ogusangibwa ekikajjo Nalumunye. Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekateeka Ramadhan nga mwezi gwakwezza bujja, omwezi gulimu empeera ennene nga byonna ibaada ezo tuzikola okwongera tukamula Ramadhan tuli abasiraamu balungi abannamaddala. Asinde b'amaseeka bali mu keetalo k'okuwa abantu okukakasa nti abo be bagenda okuwa bibasaanidde. Olwaleero mu bagenda mu Ramadhan abaduyita buli lunaku seeka jangu ompoowe mukakasiza ddala towoowa muntu kwejjako tonoonya muntu nti akulisa mu Ramadhan. Kola kintu ng'okakasa nti ddala omuntu omusiimye ku mutima gw'okwali. Ayogedde ku muwala Najjuku Bushira aludde nga tabikira mu gaffe yadduka waka olwo abazadde okwagala okumufumbiza ng'ono ategeeza nti kyandibadde kirungi bazadde kufumbiza abaana nga tebeeyagalidde. Kubanga omugole yenna ng'omusajja agenda okumunona abala mukeetegeekerero olw'omugole oli mugole munne agenda okumukima naye ate omugole neyomba ekitegeeza wabeerawo ensonga ezitali nnambulukufu wakati awo mu kuwasangana kw'abantu abo. Kyova olaba olwaliro obufumbo bw'olwaliro buganye okunywera. Abasiraamu ab'enjawulo balamudde kubiteekeddwa ogobera mu kufumbiza abawala. Omwana owange bw'aba aleese omwami nga wa ddiini ye sijja kutunuulira nti oba mwavu oba mugagga, kubanga era n'omusiraamu tugamba mubaka saasamba yatugamba tufumbize bawala baffe nga tusiimye eddiini yaabwe batuleetedde. Nga tulina kubeera nga tulonda abantu ab'eddiini n'empisa. Ate ng'olunaku olw'enkya disikazi weeru agenda kutuuzibwa mu butongole abasiraamu ne banna ab'eddiini ddala bongedde amaanyi mu nteekateeka eno. Akola nga disikazi weeru Sheikh Ramadhan Mulindwa agenda okutuuzibwa olunaku olw'enkya agamba nti ebbanga libamaze nga beekutudde baliko bingi bibafiiriddwa. Twagala nnyo okubeera nga tuli wamu kubanga ebintu bingi bitufiiriddwa ng'abasiraamu okugeza ebiva mu gavumenti eya wakati ebiva mu gavumenti yennyini. N'olw'ensonga eyo twagala bwe tunaabeera wamu bwe tuti ng'ekitole tujja kubeera nga eddoboozi lyaffe libeera limu ku ekyo kye twagala. Omwogezi w'eggwandisira NRM Rogers Mulindwa asizidde mu lukiiko n'ategeeza nti mu kigambo ky'enkulaakulana kyetaagisa okubeera obumu. Tulina okukolera awamu nga ttiimu era bwe ndabye wano enzikiriza ez'enjawulo nga zizze ku mukolo gw'okutuuza district cars omuyisiraamu tusuubira nti amadiini gonna bwe tuvaayo ne tukwatirako abayisiraamu kijja tukuwa omukisa gw'okugenda mu maaso. Ye aliko ssentebe wa disitulikiti Lweru Ronald Ndawula ategeeza nti enteekateeka z'okutuuza kaze zaakuyamba nnyo okwongera okugatta bannaluweero. Kateekera okukyaza pulezidenti wa Uganda Luweero mbasaba tukozese omukisa guno tweteeke mu mbeera ekulaakulanya Luweero kubanga Luweero ekulaakulana abantu, Luweero ekulaakulana nzikiriza. Norbert Kasirabo Commissioner of Home Office Sub Minister yakiikidde minisita w'akanyogoke Luweero Alice Kaboyo atuusizza ensimbi obukadde 10 okuva minisita okuyambako mu kuteeka omukolo guno. Kati omugaso gwa abantu abanyadiini nga district card kyakulabirako ku bantu bonna abasiraamu bonna baffe kuba mobilizinga waffe okulaba nabo babenefitinga mu program za government. Bannayuganda abatwala obusiraamu South Africa bayimiriza okukyalako amaseeka abava Uganda okugendayo. Akulembedde mu enteekateeka eno Alice Mambo amanyiddwa nga Alimawolo agambye nti bazze bafuna okwemulugunya kuleeta amasheeke nti waliwo abababa ssente abamala ekiseera ekiwanvu e South Africa n'ebirala. Twatudde okubaako bye tutereeza mu nteekateeka y'okwetaba amasheekhe era olukiiko luno lumulaba wano mu maaso gammwe lutudde ne lulaba obulumulumu obulimu nga bulina okutereezebwa without sheikhs abava Uganda. Mawale nga ali mu kisala Juma ategeeza nti n'abamu ku bamaseeka waliwo abatisatisa okubakuba nga kyebavudde babayimiriza baddemu okwetegereza ensonga. Mwena tukimanyi on record waliwo sheekhe yajja wano Sheikh Kasim Yeka Mwogere kyamutuukako yabbibwa e South Africa. Tugenda okukola investigation zaffe ezikyakomye ng'eyali amuvuga yennyini ateeka okuba nga yali mu lukwolo. Then ekyo bwe kyaggwa ne wabeerawo omusiraamu yatuwa emmotoka abeere ng'atambuza abasiraamu bamasheekhe. Emmotoka ye yabbibwa until today tetufuna a clear answer about that. Alabudde abo n'abanalimirako nti be banaamanya